sagalo ingire muliro nga ndaba ekitundu kino ekisooka baby maybe omuyita banja muyite bikya muyite baby nga talina bootu omuyitaani njagala osooka omwebaza rawundi wani ng'omala okugimuwebaza futukikkule kubanga kutegeeza nti ekiyingiza abakyala bali omulimu takola ki toteebaza abasajja twagala ekintu kimu thank you mu bakyala mwagala ekigambo kimu amusole nsonyiwa mukwano nga biwedde kwekanya kujja misango gyo kasitoka nga omanye okwetonda nakaba bakuba ekiro kyali wangi webaze omwana daba omwana bwafukamira ku maviivi abeerugava mukuba engalo mulimba olwayisa kwebaziza nomukono oguli ebirimu tulina erinnya lyamuyita omulungi wange mukwano gwange taata wange ekyakimuwadde kikiba mukuba engalo boolugave muzeeyi bikuume biweddema munange nsimye nnyo nsimidde ddala byonna webale kunsangula amazike abanga amaziga tegeetaaga 10 2 zokka mu kuba ziwere 10 nga tusangula amaziga agaddala njagala kutikkula ng'omukyalo omuyimbi abayimbi boogerera mu nnyimba kituufu yagamba kola ki tikkula tikkula mukulu kati nsaba abaana bange ab'obulenzi wamu nabo watutandikire endowooza karisma dynamiki nze kukyala ne tutwala ebitenkana na bino naye taata n'atugamba yalina omuzindaalo nga ggwe n'atugamba n'okwanjula ne bwe mutajja kino kiwedde mbaweereddeko ne metro nine nga ye oba n'abewamwe bakola batyo abaana muliwo ab'obulenzi kaliisa musooka muzijjako bino ebiri wano kuba njagala namakula afune space taata kirumira ne maama gwobutera okutugamba nti ekintu ekirina ttaaki nerema tulaze ttaaki tuganye omugule sabyeko olwali kuba embaga z'omuntu ziba ssatu kituufu bwe bakuzaala bagiyita mbagayo era eba mbaga naye oba totegeera lwofa
bagiyita mbagayo ng'ogenze bakusiba oba totegera tegeeza lema mu mbaga zo ssatu otegeeza kweruwa emu bweti sala omubazi ekyebanda owulirayo salwa kiyita nsooba wano mu nsooba ekyebanda tayitawo naye ng'ali awo tafunanga magezi yasobola okufuna first class degree naye nga tafunanga magezi galaga nti omusajja ono annimba buli mbyanzanyirako naye omuwala gwe weebale kubeera muto mu myaka noba mukulu mu ntegeera y'ebintu n'endaba yabyo lumu bwe nali njogera ku kigambo era bakati bakalikodinga ne bakatambuza ne uganda tehema kulika mwana oyo tumukulise nti kulika bulaavu niga buseki busemyekozo obwo tebuwasa bumaliraawo tukyetegereza ate akati mbeereyo omanyi omukazi alina okubeeranga maama wo buli musiru genda owasemyoko otuwulire ebyekiyayivu tunaabikiriza saagala kutabulatabula kati abo oyinza okusanganga ebirala byonna byenjogedde tebajja biteekako bateekako kali kagenda owasemyoko bajja kuteekako naye kikulu wano tuli waffe mu linnya lyaffe ffenna nga bwe tutudde wano abaliwo n'abataliwo ne bamaama baffe ab'endiga mukama be yatwala nabo bategedde nti omwana wa nabbosa asazeewo naye wasazeewo bulungi webale nnyo webale ddala mu linnya lya ssenga w'abaana awulira byonna ebigenda mu maaso tukwebazizza nnyo kuba bino yabiyeeyo ye ne banne twalibadde tuddawaseka twakoze wano ekidaala ekyensansa n'amatundubaali mungu twalize watyamaani ono kyetugira naye webale tuteeka mu bantu n'okola ebintu class bannaffe bakkiriza senga w'abaana weebale nnyo weebalire ddala mukama akukwatireko ku buli nsonga yo yonna tubalize olw'14 ffe tukolereyo ekintu kimu kyokka kasita mulikwata obudde tujja kuba tumalayo byonna bye tubategekedde abawala mmwe mwebale bawala bange bakyala bange nalabira byone bwe nalaba nga naye bamukuba abasirusiru bamuteeka ku mawulire era oli n'abeerawo nga ye news editor yagenda n'asoma n'okusoma jinga n'ateekako n'agamba nti omusajja muntu w'abakazi nnyo n'olaga omusiru gwe n'olaga ne mwannyina wa Ssebunya wali awo atudde gwe mwateeka ku mawulire mbwe simanya mukyala wa Ssebunya omulimu njagala mmala okuzaala nga abaana bange bali bekugwendamu gwa kisiru era Allah atugambye yabange mu abakkiriza bw'abanga omujinga abaleetedde nga amawulire fatabayanu take your time geetegereze kati gwe bayita abasengezi b'amawulire musengejja ki oyugasiya owulidde gwe notamala nakunoonyako okulabira ddala nti ono mwanyina Ssebunya uyo waali awo bamukubako ku mawulire ne baga nti ono naye muka Ssebunya muyitamu tutawanjiza ku graduation z'abaana bammwe n'oyo ye naye yamaliriza ne bakola graduation party asengejjaga amawulire kinga naumia so rabbana taqabbal minna innaka anta samiun alim wa tub alayna ya maulana innaka anta tawwabur rahim ayi mukama katonda ow'ekisa tukusaba mu kaseera kano ng'omwana Hamza azze okukyalira bakadde b'omwana ono Rema mukama katonda tukusaba ekibaleese obeere ng'okibamalira bulungi babeere nga batambuza ensonga zaabwe oziggyemu abalogo oziggyemu ab'ensaalwa oziggyemu ab'enge oziggyemu ab'amaaso amabi oziggyemu abawandiika bye batamanyi tukusaba mukama otutuuse ku lunaku olw'14 ng'abaana bano tugenda mu mukolo gwabwe ogukulembere katonda waffe ku lw'obuyinza bwo n'ekisa kyo ayi katonda kkiriza byonna byetusabye wasalli wasallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin rehema saagala bintu bino ogenda obikwase fooko noli njagala oba tebakulaba jangu n'alina olubuto ayimba nze nkwagala kulaba nga buli kaseera onosooka omukwata omukuba abaana be bana lumu mufululizo saagala njagala kiro ddala ebintu byonna byonna abayayi be badde boogera owulidde bana mufululizo owulidde inshallah omala obbajjamu empewo ate ojja kikola nkwekakasa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi neyanziza muto wange
nojja noga nti mukama wange aleme kuyimirira wano yekka atangaale mukama akumusasulire musera remwoyo Allah kumusaasire abule kuba eri muzze ewaabwe akufumbire ebbanga oyo rehema owooyo inshallah rehema namakula mashallah